Ssemujju Honorable n'akabinja ka PFF mulekeraawo okwekukuutiriza ku people power kubanga mwe abakyasinze okukuba ekibiina kya President Robert Kyagulanyi Ssentamu amagye amafu. Mu kino ntegeeza wavuddeyo n'ogamba nti NUP yabawa miliyoni 5 ez'okulonkinga delegates conference yammwe eyasookera ddala. Bwe kiba kituufu kitegeeza PFF mwenna muli bannanfuusi. Bwe kiba si kituufu kitegeeza muli ba opportunists mwagala kutaapinga mu audience ya struggle. Njagala okimanye nti olunaku NUP lwe yabadde elaunchinga fundraise campaign yaayo esookera ddala ku kitebe ekavule n'aba PFF lwe balaze nti bayigalulume lwe bamugye mu DP n'abeegattako nga tebaagala mawulire ga people power gabaleke mabega. Ssemujju gw'omu eyavaayo n'akuritisayizinga Lubongoya ne Joel Ssennyonyi nti balina ebifo bingi baganya okuwa abantu abalala ebifo nabo baweereze. Naye gwe kennyini mu ekyo ekibiina kya PFF oyina ebifo 3 biramba by'omaamidde nga Secretary General, Mobilizer ng'omwogezi. Kati ate ogamba nti osobola okulwanyisa Museveni ku ttiimu entono gy'oyina ng'ebifo byonna obyefuze ng'ate ye Museveni ebifo byonna abikozesa nga advantage yaabo abamuwenjeza akalulu. Kitegeeza vision yammwe ng'aba PFF mwagala ssente za iPod, ate ng'ezo ssente za iPod President Kyagulanyi yaziganye kubanga bataddewo emisoso mingi egiyinza okubanga gifoosinga President Kyagulanyi afune serefi ne Museveni agambe nti mulaba ffe bamu. Kati mwagala okugabana obuwumbi 7.5 mwenga aba PFF sente z'abayiye dda amaddu. Kati ate mujje nga mwagala obuwagizi bw'abaana ba struggle. Tulabawo we mulaga. Kitegeeza nti bwe mubanga temuli ba opportunists mukolenga Lulume Bayiga bwe yakoze yavudde mu DP n'abeegattako direct. Kati siraba lwaki mwagala nnyo coalition ng'ate temuyina buwagizi. Luli 2011 coalition ya IPC yali nyangu kubanga Dr. Besigye ye yagiwamamu omutwe nga yasinga amaanyi ku opposition. Kati ate ngamba otya nga gwe ali mu PFF abagitonzeewo ng'olredde ne NUP weeri nti oyagala coalition ng'ekibiina kyammwe kinafu. Buli we mubeera muvaayo bagudde. Mwava mu FDC nga mwagala bifo bisava ne muvaayo ne mugenda ne mukola ekyammwe nga mwagala kulwanyisa Kyagulanyi ne mulonkinga red card PFT n'egwa butaka. Kati muli mu kubuzaabuza abantu nti behind the doors muteesa ate wano ne mulaga nti ate mulwanyisa. Kino kigenda eri administration ya NUP eve yeekiriyalinge air nti yawa PFF sente oba teyazigiwa kubanga bweba PFF mwafuna sente okuva mu NUP muli bannanfuusi. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu eyakuwa sente agenda kulonkinga fundraise ate naawe lwolaze nti muyina omuntu gwe mujje mu DP mumusaba okuludde. Kitegeeza muli ku multimedia war, information war of visibility, naye nga amaanyi gammwe tegeetengeredde. Mwekukuutiriza ku ki? Ku people power. Abaana babalaba mwagana okuwagira President Kyagulanyi mu 2021 ne mulemera mu FDC nga mulaba nti tasaanidde kuba president, nti mwabaludde mu bukulembeze mwabasaanidde okukulemberamu olutabaalo. Kati ate mulaga nti mwagala coalition ate nga yabasinga amaanyi. Tale bwe yavudde mu DP najja mu PFF yazze n'endagaano ya DP block. Kati nammwe bwe muba mukola bwe muba mulaga nti you are in the same spirit with the NUP. Mujebuzi teri agenda bagoba.
naye nze kyemmanyi mwe mwagala nnyo ebifo ebisava mukimanyi bwe munajja direct mu NUP kamera tezigenda batambulirako. Already waliyo ba Lubongoya, waliyo ba Benjamin Katana, waliyo ba Joero Ssenyonyi. Tubalaba Nexus yamwe yonna webu yamwe gye muluka buli we mudda tubalengera vere. Nsigadde nze Emmanuel Moses Ssenyonga, aspiring Lord Mayor 2026. Londa Ssenyonga Moses